olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba lunaku lwa bbalaza nnaku z'omwezi 25 leero 25 negamba 24 okay kane kakase kubanga yes 25 kubanga nina wentunudde nga wagamba 24 yiyi nawandiisedde ennaku z'omwezi nkyamu olunaku lulamba anfuliriza wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo nina Richard Baguma yatuuse dda mu studio n'okutusooka watusooseewo Ibrahim Ssemujju Nganda jamwe mukutte naye ajja tusanga atugambye kabe rubale kabe Katonda ajja tusanga obudde bwonna Baguma buuza abantu Katonda obuyinza obungi ate ow'ekisa ekingi mwebaza era mbabuuza mu kiti kye kimu balamusizza mwebale okutuwuliriza mwebale n'okutulaba ate mwebale n'okutusinkana ne mutugamba nti mutuwuliriza oba mutulaba kuba ekyo kyo bakiŋŋamba kati emirundi egiwerako tubalamusizza tusuubira nti tujja kubeera wamu essaawa eno tetugenda okuba nga tuwayamu ampuliriza bonna osinzira otuwuliriza bwe tutyo tukwebaza okutuwuliriza nina Richard Baguma nga bwe nagamba wiiki eri ewedde nti natandika kampeyini yange one man army nga ekampeyingira ekintu kimu ngamba buli ayina ente buli ayina akamyu buli ayina embuzi ndiga awaka nti osobola okusala ebbeeyi y'amasannyalaze oba enku z'okozesa biogas awaka Baguma ali wano yeekanga Baguma ente z'oyina enkoko njeru zisobola okukugobako okufumba ku nku okufumba ku masannyalaze ne mbeera nga mukozesa biogas ate bwe nali wano ne bamwine nanga nti ne lighting naye esoboka ye ne lighting agikozesa bamwine gy'oli eri abantu abaagala oba baagala kukozesa nga bagiyita ki dami to benchmark era bw'onojja wano ku lwokusatu abantu bawe essimu yo bajje ewuwo babirabe nga bikola mwekyo zino campaign z'Abaguma zaakola ez'okusaving environment naffe tuba tugasseeko ettaffaali kubanga tuba tetujja kutema miti kufumba tuba tetujja kunoonya manda but even in terms of cost saving n'okukozesa energy ali clean biogas is clean biogas is very affordable bw'obeera n'ente emu kasita omala okutandika bw'omala okukijjuza ekinnya okutandika wano okuddirira weetaaga ente emu weetaaga obumyunga 5 kasita bukola susu naawera akadomola ng'omaze ampuliriza Olutindo awo ngenda kuvaawo engeri gy'oyogeramu olinga agamba nti naakawulira biogas bukozesa mu 1978 ng'olutalo lwakaggwa taata wange ng'akola mu bulabirizi bwa Nkole we nasooka okulaba abasajja nga bava Netherlands Badaki nga tulina obuzibu nti omusannyalaze tewaali nga byonna byonoonese ne bajja okutuyigiriza n'okutandika enkola ey'amasannyalaze agava mu busa in fact nga bo bagamba n'okugamba nti ente bwe ziba tezimala agava na mubbi osobola okukola mu ki obusa obubi bw'abantu anti kati muti okubyogera mu bikaabikako so ekyali kiremesa okugenda mu maaso nakyo so njagala mpulirize muganda wange Fred oba ekyo kati kisolving oba kitereezeddwa because ayina technology so tokola busani amasannyalaze ne gajja olina okugakola olina okuba nga obusa tebuleeta bulwadde ku bantu engeri gy'obukwatamu engeri gy'obutabulamu olina okusobola nti bwe gamala okuba kyetuyita generated bwe gamala okukolebwa oba osobola ogevacuatinga oba osobola okugajjamu n'ogatwala kukozesa ebyoyagala ogakozesa yes
anti ye technology oyo atuuse kati eze sente okukola ebyo nga ffe abantu aba bulijjo temuziina twali tetukisobola so si lwakubanga tetumanyi nti birungi simanyi oba kati bikyuse Baguma, I think the technology has become more affordable now. I can imagine emyaka gino gyonna luli bamwine yatugamba ye gwakozesa mu milioni nga 3 ofuna biogas. Nina gwe nali njogera naye nga ye yakola kike kya kufumba, retired musomesa. Ye yakola kike kya kufumba kyokka nga tekiri mu lighting, tekiri mu ki, ngagamba yakozesa nga milioni 2 bw'amala okuzimba biodigester ne bateekako pipes. Actually ye nga challenge kyayina nti gas gwayina mungi, taina kirala kyasobola mukozesa, ate tasobola mu parking, ate tasobola kola ki. Kati nga buli kiro ayina essaawa z'ayina okutuuka mu releasing, nga bw'ata mu releasing ate kigenda kwabika. Naye nze nalaba nenga nti this is good, abantu basobola okukikozesa, era I encourage people buli asobola ataase enku. Naye ekyo nkikomyawo kubanga ate abantu Uganda bazibu bwagira nga akubira akasimu kakati ani abikola mpereza ku simu yoyo abikola kati bakole ki nebagala kati bakole batya gobyogedde ate nze sinza abikola awo bandeke akakalango sikange. Naye nagambye ababikola bajje wano ku Radio Simba balange their expertise okukola biogas. Bajje bateekeko ebirango balagirira abantu gye babasanga bagende babakolere. Kakati ataawo nkubawo disclaimer gw'osanga n'akukolera siyenze. Kati awo siriiwo Ssemujju atuuse. Omwogezi wa FDC. Omwogezi wa FDC. Bamususpendinga. FDC ki? Waliwo FDC Katonga ne FDC Najana Nkumbi. Ssemujju mwogezi wa FDC. Okay. Ssemujju buza abantu. Naye munamawulire kyekikulu. Simba baseba ne banyewo. Baramusize mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baguma, Ssemujju watuukidde wiiki ewedde baawambye FDC. Muganda Erias Lukwago, president wa FDC. Ssemujju ekifo tekyakyuse. Harold Kaija, secretary general. Mwijuche, treasurer. Ani omulala yakyuse ekifo. Sawulidde kye bawadde salaamu. Naye nga mostly ababadde abamyuka baasuuminze office. Si mumyuka. Salaamu. Yabadde mu myuka eri. Naye ne side eri Amuriat Poa ekisooka yatugambye banagenda kubagoba. Ekyokubiri programs zaabwe zigenda maaso nga bwe zaali ziteekeddwa. Ndabe mukwano gwange Yusuf Nsibambi ng'ali mu pain ey'ekitalo aga nti yatuuse ekiseera ekiregreting olunaku lwe yasalawo okujja mu byobufuzi. Yandibadde yasigalayo n'asomesa amateeka. Alizaininze. N'ekyo nakyo akinnyonnyodde, by the way nakisanze nga kiri interesting. Yatunywadde ekyokulabirako. Yagambye nti abasiraamu bwe baalwana mu Uganda, Seeka Luwemba ne banne ne badikampinga, ne bagenda basetting up headquarters za obusiraamu, oba agambye Lubaga Road, sijjukira wa, ne bagenda besetting up nti bali abaasigaza headquarter ne babeera nga be ba definitive owners b'obusiraamu oba obukulembeze. Era naga nti baatuuka ekiseera nga baali bakkiriza mu Seeka Luwemba bonna bakoze lisiti, basaba visa, bagenda Mecca mu hijja, nga stamp eri odi Kampala wali ku muzikiti gwa Aga Khan. Waga either mugenda odi Kampala ewa Aga Khan oba out. Ekyo nakitugereza ku political party ya UPC. Mukwano gwange Peter Walubiri ne banne bwe bawawaabira Jimmy Akena, bwe baamaliriza okuwaaba ne Kkooti nebagamba mmwe muyina obuyinza, muyina UPC, naye baatuukira ogenda mu elections nga Jimmy Akena bw'atakuteerako stamp
tofuna kibatu kya UPC nga candidate wa UPC kati naga nti bano bandisigadde munda bwe baba bayina ensonga ne balwanira munda tebagenda kukola Ford asili ojjukira Ford Kenya ne Ford asili tuli awo Baguma are we seeing the last of FDC? No. Njagala nkujjukize ebintu nga bibiri bisatu. Ekisooka njagala kuyuza mwami Alhaji wa Kampala meya Lukwago. Derius. Gwe wali okubiriza program nga tukukyali ku TV bagita WBS. Nga Lukwago buli lwagenda mu kalulu n'avaamu agamba mpangudde Museveni. Ne mugamba ndooza Lukwago ekikuluma kwe kugenda mu State House era lwana nnyo kiseera kijja kutuuka Katonda tali anguzi. Nangamba twali program teyabeera nga ya Lungereza ekyo yakiddamu na mu Luganda ngamba tondetera bizibu. Kati kyenjagala okumuyuza nti atuuki kati atuse ku ntuko y'ekibiina era ndooza ajja kuba ku ballot box. Kiza bw'aba amukkiriza bibira mu mukaaga. So awo mwe mujuza ayoereza. Twakyogera nga WBS ekyaliwo. Kiza. Lwaki Besigye ate yamukkiriza? Besigye ye kingmaker. Simanyi bwe bakyogera mu Luganda. Naye ye kingmaker. Olaba kankubuulire kyendowooza ate nzize ndaba nti buli ekitambula kibeerako omuntu ali gwempita charismatic nga yakikulembera bwebere eddiini bwebere ekibiina ky'obufuzi n'olwekyo ku nsonga ya FDC ndowooza kiza tosobola kumugamba nti si yasingamu okubeera nga wamaanyi wankizo ate nga ali charismatic. Oyogedde ku kya Akena. Bwe mba sijjukira bubi nti kooti zonna mpaka n'ey'okuntiko yasalawo nti Akena siye. Yes. Siye mukulembeze wa UPC. Naye ebitongole bya gavumenti ne bigamba nti tetukkiriza mpapula zo nga tezivudde wa Akena. Nze mukulaba kwange ebitongole ebyo byennyini bya gavumenti bijja kugamba Ssemujju nti siye mutuufu. So ensonga gye twogerako tetwogera ku by'amateeka twogera ku byabufuzi. Yes. So bajja kugamba nti ffe gwe tulaba omutuufu stamp gye twagala ya Nandala ng'ogenda mu electoral commission simanyi kuwandiisa biki. Kuba bw'oba ogamba nti bagoberera amateeka kooti bw'esalawo nti sigwe ate lwaki bo bagamba nti yegwe. So tuli mu byabufuzi tetuli mu by'amateeka era abafuga sibe ebyo tebagenda bigenderako. Ekyokubiri Ssemujju bakoze ekintu oluusi omanyi baba bakoboza gwe lwaki obeera n'omuggo obeera n'effumu. Oba omanyi nti omulabe bw'ajja tosigereza nti ojja muwangula naye weerwanako. Ssemujju kye baakoze beerwanyeeko balina okwerwanako. Nze waliwo ebyokudda emabega naye kandowooze nti bye tugendamu. Ndowooza nti tugenda kubeera mu ntalo za mu kooti. Muno ajja kuwabira ono nagambe nti kino kye yakola si kituufu ono. Leero mbalabye basayininze petition bagenda mu kooti. Tujja kubeera mu ntalo za kooti. Ekyo kiri kiriya. Ekyokubiri ebiwayi ebize bikutuka ku birala ekyomu UPC ekyomu DP ne NUPWARI naye wajja kubayo ekiwayi bijja kugenda nga byekolamu omulimu nga bigezako kwegata bakole wamu nga tugenda mu 26. Ebyo nze byendowooza nti bigenda okubaawo byempredicting era tujja kuba tubiraba kuba njagala nnyo okujja wano nempredictinga ne tulaba. So Ssemujju ne banne bana byabufuzi ne bw'okola court orders enkanawa bakimanyi bulungi nti tuli mu byabufuzi n'olwekyo balina okukola ebyobufuzi kye bigendera. Ne balaba nti oludda olunawangula. Ekikulu nnyo mu byobufuzi be baani abakuba akalulu banadda ludda ki. Waliwo kakumpanya abantu abawagizi
kubanga nalinga ne Mzee Kintu Musoke ng'abantu abasengekamu, eriyo abakulembeze ku level ya philosopher, eriyo abagoberezi, eriyo abawagizi, ng'agenda aga nti you have a philosopher, you have an apostle, you have a disciple, you have followers and the rest. Kati ye ng'aga nti ye tali ku level eyogera na the rest ne followers, yayogera ne bano. Naye njagala kutuuka ku mutendera gw'abawagizi, tubayita bantu ba bulijjo. Olwaleero balikira baatwala Ssemujju ng'omubaka waabwe wa FDC ne bamutuusa. Abamu ku bo n'abatwala n'abatuusa mu FDC ne babeera ingrained, ne baginnyikira. Kakati babagamba nti wane najja nankumi we wali president wa FDC. Ni wane Katonga waliwo president wa FDC. Abo abantu benjagala ombuuliro olwaleero bo bali kuki? Anze abalonzi si bantu ba bulijjo, abalonzi bonna. Mbalabamu ebiwayinga byonna. Waliwo abalonzi abalonda Museveni. Bwe balowooza nti oli wa Museveni bajja kukulonda. Waliwo abalonzi abatalonda Museveni. Bwe balowooza nti gwe asinga obutabeera wa Museveni gwe bagenda okulonda. Waliwo abalonzi abanoonyo abalonda omuntu. N'alonda Museveni ku bwa pulezidenti, n'alonda Ssemujju ku bwa MP. Eri abalonzi abagulibwa abali mu katale, amuwadde kyamuwadde gwa n'alonda. Ekyo sirowooza nti kigenda kukyuka. So nze ndowooza abalonzi era bwe batyo bwe banaabeera. Eriyo dream endala. Mikwano gyange bagaa nti tuli mu kkoozi. Abo abagaa nti tuli mu kkoozi ekyusa obukulembeze, ekyusa enfuga embi, ekola etya. Kakati wano kkoozi teyabadde reduced ku positions za pate. Nze nkugambye abalonzi bange nze mbalaba mu biwaye ku balonzi kuba eriyo abantu nga ku level y'abakulembeze. Abamu nasoma nabo, abamu bali mu bukulembeze, bano ba Ssemujju bagaa nti tuli ku kkoozi. Kakati oli abuuza naye tukyali ku kkoozi? For me ndowooza nga buli ow'ebyobufuzi yenna. Nze ndowooza nti buli w'ebyobufuzi byonna ekimutwala mu kisaawe ky'ebyobufuzi kuba kutwala obuyinza. Nze ndowooza kye kitwala buli omu. N'olwekyo olowooza nti wogendera okufuna obuyinza wonooyita. Ssemujju obuyinza obusooka ewuwe bwakubeera mubaka w'abantu. Bwe buyinza obusooka bw'ateeka bw'okulwana nabwo, n'ebirungi ebijja nabwo n'ebibi ebijja nabwo. Then kati bw'obeera omubaka myaka 10 oba oyagala kubeera minisita obeere vice president oba obeere ne president. Kwatirira Ssemujju olwaleero mbadde mu ndeeba, nina mukwano gwange mukwano gwo nga nti ndowooza yasembayo okubeera naawe e Nairobi. Muyinza n'okuba wasula wuwe bamuyita Nuhu, erinnya eryokubiri sijja dyogera. Nuhu nga mwennyamivu omutima aga nti nagamba Ibra nti bano abantu obasaavinze, bino ebyobufuzi bya kivandulo, nti osaavinzeeko. Actually ye ng'alina ne suggestion essaawa etuuse abantu nga Ssemujju bagende bakolenga mu UN, bagende nanga nti n'okubimugamba yabimugamba nti era ye kati mwennyamivu nnyo, ntudde naye ku desk ewuwe nga mwennyamivu nnyo aga nti kati abantu ababadde nga Ssemujju babeera batya nga bali reduced ku bino ebintu ebyekisirusiru bwe biti ebiri mu FDC ebiri mu kinti. Alowooza ayinza okuwangula ekintu ekyo. Nuhu manyi tampadde permission kozesa bigambo bye, naye tubadde tunyumya nga munakuwavu okutuuka ku bisembayo. Ssemujju eyo picture abantu abagiina abafaanana Nuhu abatajja kutuuka wange bangi. Abuuza nti naye Ssemujju kino kikyali worth the while? Okusokanyala Peter kutereeza otandise nga bano bawambye ekibiina kya FDC. Ekibiina kya FDC kiina olukiiko olw'oku ntikko olwa Delegates Conference. Olwo lwe lwatulonda
nze Nandala n'abalala baatulondera Lugogo, ye ate baamulondera Namboole, nze nali chairman wa muntu ne batuwangula. Simanye abamawulire lwaki abanyumidde nnyo okulowooza nti wabaddewo okuwamba. Nandala ne banne baagamba nti tewali ssente zigenda kutuuza lukiiko olwo. Bwe baamala ne bagamba nti olukiiko olwo lwaggwako ne balayiza abo abakulembeze mu ngeri ya kimafiya. Bwe baamala ne bawandiikira poliisi ne bagira nti waayo abasajja baabo bagenda kutuula. Poliisi neega nti bwe munaaba mudde tetugenda kubawa bukuumi. Bwe baamala ne baddukira mu kkooti ne beewaabira. Bwe kyasembyeyo ne bagula ne bakifeesi. Gwolowooza nti bano lwaki baadde bakola ebyo byonna? Oddukire ku poliisi, ogule kifeesi, weewaabire mu kkooti, olemere ssente. Baabadde bakimanyi bulungi nti olukiiko olwo bwe luba lusazeewo nti lukugobye, luba lukugobye. Tiriyo olukiiko olulala lusobola kukuzza. Era kwe kutulya n'okwo ng'ogambe nze tomanyi kati kayisanyo ke twabaddemu. Kuba twategeseewo okutula wa mirundi 3. Ebyo byonna mbimanyi. Naye wonna ne bayiwayo bakifeesi, baguze bakifeesi 250. Ab'e Busia abaatuuse e Busaabala baabakubye omu n'amanyo ne bagayiwa. Naye nno neewunyiza aba New Vision ate nadde bagamba nti mmwe nasoma nammwe abamu ne mu kiraasi nga munsinga. Ne bagamba abawagizi ba FDC balwanidde e Busaabala. Naye nga kifeesi gw'olabako babadde bambadde t-shirt zammwe. Anti kakati ekirungi abakifeesi tebayinza kuwagira FDC. Webali nnyo balira eddala tubose balonzi. Abagule ne oba totegeera kimala oba olaba nti bano bagule si bawagizi. Ekirungi n'abamawulire babakubako. Bababidde ebintu byabwe wali. Wali Obusaabala. Baba kakati nomala n'owandiika nga nawe bakubbye mbu abawagizi ba FDC. Naye nno nga bali ne poliisi bino byekola ng'ebiraba. So n'olwekyo okutuula n'okusalawo kuli fayino tekwabadde kuwamba. FDC bwete bwe yasazeewo budda ku kya Baguma. Kyenzikiziganya naawe kyewaleese nti okusalawo kwammwe ebitongole ebiteekwa okussa mu nkola binassa mu nkola, ekyo tukibalekera. Ffe twatudde ng'ekibiina mu mateeka olwayo tuwandikidde Electoral Commission nga tubaga ng'ekibiina twasazeewo kino. Ne tuwandikira bbanka nga tuzigamba bano be bajja okusayininga nga ssente z FDC. Kakati anaabaganye tajja ggaana. Manyi nze bye saagala kunjuliza. Nze ebimu ku byantwala mu politics mu 2009 nga Ssaabasajja Kabaka alemeseddwa ogenda Kayonga. Museveni yatugambanga nti ffe aboogerera Buganda tetulina balonde. Ng'oyinza okuga nti balondera mu ggulu. Ne twambala ntugaaka tugende batulonde ne batulonda. Nga tuga muli balonde kati etteeka ffe tujja gagoberera. Abassa mu nkola bwe bagaana. Ekyo nga tuddeyo ku betulwana nabo. Kuba oba olwana n'omuntu nga yeefudde nti bw'omukuba n'addukira eri ew'oli amutumye ng'omumanyi bulungi ebunaku gw'olwana naye kati either bombi oba olina bakuba bono ng'omuvaako ng'okuba oli eyamutumye. Kati kituli mu ssaawa zino ky'obuuziza abantu mu Uganda politics. Ffe nga tuyingira politics nze namuyingira n'abantu kwali Medad Mpuuga Muwanga paatire yali mwali naye twamusangamu. Yaliyo throughout tutakolangako kirala y'okuva lwe yava Makerere. Naddala wano mu Buganda. Era nze kyannumanga nnyo nga ne bw'osanga abapoliticians abamu bitundu ebirala bakikubuulira. Mu Buganda ng'abantu abali badde mu politics tebamugendamu, tebayingira magye, tebayingira politics. Ku lwekyo Nuhu kye yakugambye. Nga ebintu ebikolebwamu oli agamba nfaaki. Nze nyina abaana be twalina abankobaza Mbogo we twagambye tuyingire politics. Ne batuddukako naye nga twatandika nabo. Nokulya gundi alemedde mu banka, gundi alemedde, gundi sijja kwogera mannya gaabwe. Gamba era olumu beewuunya n'okwewuunya nabo n'okuba ntitukyalimu. Olinaga nze nakola bino ne nfuna ssente nyina emirembe saakunvuma saagala kukola ki. Ekyo kireetera eggwanga oddirekera abayaaye. Maga nti ebyokwevuma kati kuba ne Museveni n'ebyabeeramu bya buyaaye. Ng'oga nti bino bye bakola nadde mbuuza abapoliisi bakifeesi bakuba batya abantu nga mulaba.
kati ekatwe waliyo bye baasibye babana ne ku CPS bwe babasibye ne bababuulira yabaguze buli kamanda kyamu emitwalo 10 memba wa kabinya wamu emitwalo 5 ne bababuulira olwaleero mbadde nnyo poliisi abamu ne banyiiga nnyo nga bano bakifeesi bakola ne poliisi era bamanyi babuuza kati mwate mwaze muti eno nti afande yategedde nti ate mubuulire ate agenda kutugoba kati eggwanga we must make a decision kinagamba nga abantu bekira nti nze Ssemujju okujja ne neesimbawo ne ngenda ne nnyomba ne Museveni kiwali kinnumanga kuŋŋamba nti Ssemujju anoonya mulimu ssente kuba ewa Museveni gye ziri manyiyo bwe mbaze njagala ziri ennyinyi ne guno mulimu nsobola ogulekawo nate nga mbabuze naga nti kati kibuule bano bakapere nga bakibuule nga baminisita mulowoozanga nakuta omugo gwange nentambula mpawa nentuka wa Museveni wiiki egwako nga tampadde yadde Minister of State for Gender ne kati eggwanga awo Peter bwogandi atasobola kuntuukirira in fact ne mu parliament byebimu ku bitubuza emirembe n'otunulira omuntu nga yavudde mu kitundu bamusindise ku bwa MP n'oga ono baasindise waaki nga n'ebyogerwako tabitegeera naye nga ne interest teriiwo lumu nali ngamba abantu nti nze ebbanga enamaana ya Mayanja the late amuyambako okuwandiika ekitabo kinambulya gye batandikira politics nga nze nali ng'ali Cambridge ng'abantu tukyali batono nenvaawo genda India okusanga bidandi bamujeta n'akumala kusoma yagamba ngenda okudda e Kampala maze okusoma nasanga obote yaninze entebe naye ng'ate ne kakungulwa ninze olwo nga waliwo gavumenti ey'Emmengo n'eya wakati nga mu ggwanga ne politics banoonya abantu balina magezi bamubeeremu in fact ensi zaffe tugendedde mu independence ng'abavubuka bonna abasomye ebweru buli omu kebe Zimbabwe kebe Uganda kebe Zambia nga banoonyayo abantu abalina amagezi babeere mu politics basobole okutambuza eggwanga n'ekiranda nnyo kibaga mu mupiira nga gye mwagala abagumanyi mu malwaliro mu masomero ntuka mu politics omusajja oyo bannange tayita ku muntu buli gwasanga amuwa jambo oyo nkugambye nga bwe muti bwe mu reducinze management ya society nti yo yawakisa nga baguma bwagambye tuziika naye ku kyalo tayita ku muntu ku motoka ye nga bwe mutyo bwe mu reducinze eggwanga nti abalitambuza tunoonyayo bantu ba bulijjo bwe batyo so kyombuuziza yes bino tulina okubiyitamu n'atabiiseemu nayagala nnyo olumu 9 lwe bakuba bamawulire nga bagenze Kavalinga Kyagulanyi agenda ku UN Human Rights Office n'agamba nti kaba bakube mutegeere nti ezo methods of work eza NRM today was just your day ne bo buli gwe badisagulinga naye bo batawanya mboko ng'enyoka kati bino UPC Museveni yagitwala DP n'agitwala FDC agitwala n'ebirala gya binona what do we do njayo oli ampe solution tutuule batutwaliremu oba tufulume politics tumulekera abayaye because the decision is okukola as simple as that either tulwane tutaaseeko kye tutaasiza oba tuleke abayaye batamuze politics tubeere waka lumu nali ne Dr. Besigye amusole yetangamba byogera ku mpewo nga nkoye ebyo nkoye leadership position is FDC I'm not interested ne mungane politics ngenda muko wanze njana nange kuwumulako myaka kati mpezeza 50 nyampumuleko nange mbeerawo nga teri ankubira simu okujjako ng'essimu eyo ekwata ku byange nanga nti kati golooza nti ogenda kuwummula nti neyo bajja kunonayo tolabe balonda mu private institutions ne gyonaawummulira Museveni asigala era akulaba nga gy'oli ng'agawono kano yeekwese naye ayinza okudda nanga ate kijja kuluma nnyo okunona gy'olowooza nti kati kangende neekweka nenkole ebyange than okubeera artist n'okontinue nga ng'olwana so bye tuyitamu bino ebye-FDC n'abalala bajja biyitamu naye biri wathi gwe teebereza singa twasirika Museveni n'atwala FDC mpolampola ne mukeera ku nkyangama omugenda okulaba nga muli ati ne Nandala bafulumiza ekiwandiiko nti tufunyewo entegeregana kati olwaleero Museveni mawe yagamba nti bamuwadde obwa minisita ate ng'omwogezi alina okukyogerera ye Ssemujju gwe tamanyi bizibu biri nga ku makya kye bakusuddeko tewategedde nti twagenze okulanga ekirungi mu ggwanga kukuteeseganya
nabuuza akena nkyogeddeko nnyo atanyiigira kuba ati kyali private ne mubuuza wagenda otya wa Museveni nanga Museveni yantwala tutegeke transition okuwaayo obukulembeze emirembe ne mugamba mutuuseewo nti buli lwenkyetanga aleeta emboozi endala kakati gwe teebereza akenda teyategeera yali tamanyi naye ne Mao naye yatugamba mu nsonga Mao ze yawandiika naye emu ku gye yagenda nayo kutegeka transition. By the way akena ayinza okuba teyategeera naye mu bantu abagenza okukola ne Museveni nga bategeera ye Mao aluddewo politics amutegeera ate abadde kumpi byonna nabiraabwe kati nze olwaliro sinzaga nti Museveni yanimbye nanimba nemwegatta kumba ndi muyaye because kyemanyi ku Museveni kimala nti omanyisewo yanimba ndi kakati tutegekaawo Ssemujju muddako nange really Peter bw'owulyanga nkyogera ekyo manya nti ndi muyaye nambe mu first class kati Mao bw'akyogera ekyo mwegeraageranya ku Ssemujju nti yaba muyaye akena ayinza okuba yali yakadda wabweru ng'alaba ndowooza ng'ebituuse ndi Museveni agenda kuwaayo obuyinza. Museveni okujjako nga tumulwanyisiza ne tumuwangula Museveni ayagala kufa ng'ali mu ntebe. Mugabe yatuuka yafa yali baamugyako nga 93 mwena baamugamba nti mukulu tuteekateeka lukiiko olukulu olw'ekibiina oveeko nanga nze ngenda oddukubiriza naye nga ne tanka zitandise okwetoola ekibuga. Museveni talina njawulo na Mugabe kati buli kimu Peter ebitongole eby'abanaddiini baatandika mpalampola ne babitwala. Museveni buli gye batikira kati bishop n'atwalayo emmotoka ne gy'atagiruyi nga yeegendera kati atuma n'okutuma kubaga abo nabamala. Ewaffe yatwala Mubajji atunze buli kintu ky'abasiraamu akimazeewo nga Museveni yamukuuma. Ojjukira we twava mu kalulu ka 2016 ne bagenda omusinkana nga Inter-Religious Council bamugamba nti mu ggwanga mbeerewo dialogue. Bwe yamala okuyomba nabo buli omu n'abuuza Mubajji gwe abasiraamu wali olwana nabo lwaki timwalina dialogue. Sagala kulya mugenda mutambula nje eggwanga liri ku akabenje kavuddewa. Bw'amala omugenzi w'Abakatuliki n'amuwa miliyoni 600 eza saako ye Namugongo. Mubajji naye n'amuwa ezize n'uwa Protestant n'amuwa. Wali ozzeemu okubawulira nga baga nti wabeerewo dialogue mu Uganda wa Uganda yakyuka. Bw'amala n'agenda ku ba elders. Mwagigaana. No, tetwagigaana. Abo gye baali bagenda omusaba baali bagimanyi bulungi. Si abantu Museveni abatuusizza nga ne baba bamusaba ekintu basaba kirala tabanyiigira. Naye nga baba bamugamba nti mukulu waali badde ovaako ekiseera kiyiseewo. Kakati kye batuukana mugamba nti wabeerewo dialogue mu Uganda baba balimba. Baba bagenze mugamba nti Museveni olina okuvaako. Kakati mu kumutya kwe kumugamba bye batagenze kumugamba. Omanyiseewo kambere mu parliament mwe tubeera omubaka wa parliament ayimiriranga nakyagala okwogera. Bw'avayo n'agamba nti ho kyankalubiridde ne nkireka. Naye ng'abadde ayagala kwogera kirala n'ayogera kirala. So olutalo lwa FDC abalinganga mukwano gwaffe gw'ogambe n'abalala. Nze mu kupima okwange luli worth okululwana. Ne bw'oba oluwangudde ne bw'oba toluwangudde lufaanana ng'olw'eggwanga. Okwewala abali mikwano gyange be twatulwa nabo nga tugamba nti mu Buganda tuyinza kuba nga tukiikirirwa bantu batategeera. Nayimirira mu parliament buli omu n'agamba agenda kwogera kitugende tuyingire politics. Bwe tukasaawa y'okusimbula olindeeko. Ate nga ndowooza mu butonde bw'abantu kibaayo nze 2024 nga tugenda okutandika observer. Twali ku monitor. Meetings zina ziyingira oluvannyuma. Butuuka meeting egana tutandika mwezi gujja. Nze munindemu ogwakuna. Munindemu June. Nkyayinayo kalooni. Kansoke malirize mu gw'omunaana tutandike mu gw'omunaana. Era okay banange ngenze mu byama. Abalala basanga tutandise. Nabuuza Augustine Luzindana nga bali mu pafu abantu bemmanyi abaatuulanga nga tebaagala Museveni ajeewo term limit baali bangi. Bwe batuuka olunaku lw'okugenda ne basigala. Luzindana n'angamba nti human beings by their nature fear uncertainty. Buli omu bw'atuuka ng'agamba nti kati ne boola olwayiro wadde ng'abansi bambi baani. Agenda agamba Ssemujju we baluzinga. Kwa byogambye ddala eby'obwakapere nti tiketi esigadde najja na 10,000. Buli lw'obeera nga ekiki eky'obuntu ky'olwana okukuuma mu bulamu tolina ky'osobola kukola. Ampuliriza nkomawo. Omanyi Ssemujju abadde ayogera nali ntudde ne Salaamu Musumba nga balina pafu nga bagenda ku debate ya term limit.
ne mugamba salamu, you don't have the numbers. Nangamba Peter, watch my lips. Eyo parliament ngisomye yonna nsobola okubalira omu ku omu. All I need is to fail Museveni to get 2/3. Era namba nziyina wano. Nanga nti enchakeera ku parliament. Nenkeera. Abantu be amajege omu kube yali yesiga ennyo yali mukyala Kasule Lumumbu. Be bamuko omanyi bava waggulu ku alphabet. Bagenda okuwanuka waggulu. Nentunula wansi salamu gye yali. Namusindikira message gwali mulembe gwa SMS. Ne Kasule Lumumba yavotinga no. Did she? Oh yes. Ne group ya abdicatinga gye yali asuubira. Bali ya diru. Mukwano gwange guma gumisiriza bali batuula ne salamu mu office. N'ebintu teyabikima. Lutino wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studio za Jiko Anjulira. Nina Ibrahim Ssemujju Nganda bakawa abantu b'ekira mwogezi wa FDC. Nina ne Richard Baguma alabika alina akamwenyu musanyufu nnyo. Embeera egenda mu maaso. Yengo wa Museveni oba wenare. Nedda. Baguma oli wa Museveni oli wenare. Baguma muwagizi wa Museveni simanyi oba wenare. Kankiddemu. Nze simanyi nti oba NRM weeri. Ko NRM O kwana bagambe genda kutuuka ku NRM Z. Eyo sigimanyi. Naye oli yaŋŋambye waliwo nga ndi mu supermarket nantunuulira neŋŋamba nadde n'omukyala eŋŋamba oyo nga ntunuulidde nnyo bakiki najja nambuuza nga nfulumye naŋŋamba gwe Ssemujju mbagoberera nnyo era weebazire ekibazo neŋŋamba kiki naŋŋamba kirabika gwe ne Ssemujju muli ba mukwano saakitegedde lwaki akirowooza bw'atyo naye akamwenyu ke nnina Ssemujju yeerwanyeeko kinamugambye wano yeerwanyeeko kuba ekintu yalabye nga kintu kigenda kimuva mu mikono naawe Ssemujju kye yakoze ekyamagezi kyekirumansi bambi ekirumansi bambi si kyakugamba nti oba KFDC Bobby kye yakola wano bwe yeetooloolamu yanyweza obukulembeze bwe ku opposition ekyo kye yakola yanyweza at least in the central region yanyweza obukulembeze bwe ku opposition kati bw'obeera ng'oli munabyabufuzi nga olabika nga alina akawakanya Bobby either olina okugendera ddala ng'omuwakanya nga bamanyi nti oli yero tosobola kubeera wakati ekyo kye kiyamba Ssemujju kakati ekiwayi ekyaba Ssemujju kye kiwayi ekyaba DP ekyeyita progressive kye kiwayi ekiri kyeyita progressive simanyi kitali kyamawo abawakanyamawo kye kiwayi ekya UPC ekiwakanya akena abalina oluwabula abalimu oba oluwakanya abo chances zaabwe okuwangula wano nnungi era Ssemujju yeerwanyeeko nnyo amanyi okusoma ebyobufuzi. So Richard, gwe the whole of this ogi reducing her into a selfish battle ya Ssemujju to survive. Okubeera battle ya Besigye yeeri kikubanga Besigye tagenda kwesimbawo. Okubeera n'amagezi nakugambye nti wa magezi. Okubeera n'amagezi tebakiyita selfish mu luzungu. Kati lwaki okitaputa mu ngeri enfu. Okubeera n'amagezi kwe kusoma tide omuyaga kwe kusoma ebintu bwe bigenda n'omanya nti nze oludda olungasa lwe luno because tide si muyaga kati the water tide lwaki ogenda ne tide jono sinking oba w'amagezi toba w'amagezi nze mukulaba kwange n'olwekyo ekigenda mu maaso nti bw'obeera n'omukulembeze president wange President Museveni obadde omubuuza nti mpagira President Museveni bw'obeera naye enkola ye nti ateekebwa okujja eri baalo abamuwakanya abagabanyemu afuneyo baadeeta ku ludda lwe oba kitegeeza okuba ssente oba kukola ki eyo enkola ye azaakikola so tewali kipya n'olwekyo bw'obanga oli mu abo bayagala aba FDC babadayagala
FDC kyebadde erina kwe kugamba nti ekyusa obukulembeze wadde ne batabuwakaniramu ne bekutula because lwakyusa bekutulako babaye kiwaye kyekutuddeko naye kati bekutudde nga tebanabana kutuuka kukyusa bukulembeze n'olwekyo bano abategedde nti balina opposition leaning nti balina okubeera ngabo bawakanya bwe banaafunira kye baluubirira Ssemujju basigadde mu kiwayi kyabwe ekyo balina okwerwanako nti kyabadde agamba nti bababuuzanga mwogera nga baani n'agamba abali aboogera be mugamba nti abantu babalonda batusinza ki ne bajja mu space balina okubeera mu space eyo nga basigadde ku abalonzi baabwe kye balowooza so tekiri selfish no kiri strategic kiri pragmatic bwenkiraba ampuliriza Lutindo Ssemujju mu ggwanga lya Kenya okuva akalulu President Moi ndooza ke yasooka okulangirira nga bagenze mu bibiina by'obufuzi twalina DP KANU ndooza ne Fode yasooka bla 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 okuva omulundi ogwo teddangayo kubeerayo kibiina including KANU kiri consistent kiyina kala ega nti ffe twazze twakomyewo n'omulundi ogujja Ford bwegira neekutuka neegenda mu Orange Movement bano ne bajja n'eryenvu bano ne bakomawo ne berecreating ebyobufuzi bya Uganda we biraze ku opposition bya buli lwe tunaagendanga nga tuzimba ekipya olowooza nti yessaawa bino ebibiina nga FDC, NUP, DP, UPC, NRM berecreating mu movement etutwala mu kalulu bwebanga yenejja ya kalulu. Mu Uganda twasuba omukisa abantu be Malawi, Zambia n'ensi endala Nigeria gwe baafuna nga n'ebibiina Museveni akyabisibye webadde onnyonnyola ebyabasala mu Musumba waaliwo omukisa gw'okulemesa Museveni okufiira mu bukulembeze ku biseera bya term limit 2023-2045 okusooka nti ekiseera ekyo Museveni yali akyalinamuko ku nsonyi nze nali ekyankwanzi nga munnamawulire ne baleeta lipooti y'aba Bidandi ba Kiyonga Nadduli eyali egamba nti ebibiina bikomewo tebikomawo. Museveni we yayimirira okuwogera yayogerera essaawa 2 nga yawandiise speech ensonga enkulu ya term limit yagiteekako paragraph 2 naye n'atuwa speech empandiike ya mikonga 10 naye ng'akyalinamu ensonyi muntu y'omu ku baayogera bamala okwogera nga omanyi muntu bw'ayogera Museveni nga tuteekewo akakiiko katunulire ensonga eno kati ndowooza bano mwali babaguma abo Isoke ba migere ku group ezo banasaasira bwe baavayo ne bagenda bamuzza najja mu conference center because yali aleseeyo wapaka bulunga ya chairinga meeting nga bigobye Museveni ne yekomerawo kawungeezi ne babikyusa ko gakyendeetedde ekyo nti Malawi, Zambia abantu abalwanyisa Bakiri Muluzi n'Ekiruba abaali bakulembedde baali bannaddiini ebibiina ne byegattako Ghana waliyo okulwana nga J. Rawlings w'amaanyi naye aba universities babeerangamu abannaddiini mu Uganda n'ebibiina byennyini ebiriwo olwaleero ky'ogambye bitufuukira ekizibu kati nze nkugambye naye nnyingira politics baguma kyenyagala omanye nti ebyange tebibira strategic kyembanzikiririzaamu I don't care I can fail with it mikwano gyange benkugambye bonna baddipi n'abataali bayingira ddipi naye nga nze n'abeefudisi kyekibiina ekituufu banamboze balukwago nyedade Mpuuga Kasibande nembalekayo nengenda mu FDC naye nensigala nga nkolagana nabo ne kuluno tulina kubeera vulnerability mukalulu akawedde abantu bakeranga genda kamwocha naye nga nze sigikiririzaamu nensigalayo mu FDC nga netesetese okugwa akalulu nze sikabeeramu just nti nkabeeramu kuwangula nyo ogendamu nga kyenzikiririzaamu kyentambula nakyo kubanga okugwa nayo is part of life oddeyo wakano nga ninagwiridde ku kituufu tiwali ate kirumanga ate kugwira ku kyotakiririzaamu so nze decision ezange bwe ntyo si bwe nzikola simala kulengera gye ndaga
kastanzikiriza nti kyenikooti ovala olanya yali anzija mu parliament basekandi ng'akyali vice president ne banneegayirira nfulume nga balaba tekibangawo ne baga ankuba nzite nesigenda gifuluma paka leeta poliisi n'ensitula nga nzikiriza nti kyendiko kyekituufu oba omutwe bagwasa kabagwase. So kati okudda ku Peter kyogambye mu bufunze mulimu ekintu kyogendamu nga kiteeketeeke ne mubaamu n'ekintu ekikugwako obugwe. Twagenda mu parliament kutogikwatako tumaze okulengera Museveni asindisa bakomando nga 100 nsereka abafirimu nze tuli waggulu naye nga tumanyi batusse naye ng'omulimu tetukyalina kyakkola nduga twanyonyodde abantu tugenda kufiira ku mulimu guno kati banaawulira otya nti yali tutiddeyo naye nga abamu badduka nyina mikwano gyange babiri baateekako emisinde mu parliament okubanoonya nga tukyabalaba nene ntuguma ntukwata emikono tugala tuyingire babatutte bakole ki batutte. Waliwo olwotuuka omutwe nga tegukyalowooza birala kyova n'abasirikale basobola ogenda mu lutalo ne bafiirayo. Kati mu Uganda Kenya bino babigendamu ebimu nga bamaze kubyeteekerateeka okwawukana ne politics wa Uganda. Politics wa Kenya abakulembeze abamanyikiddwa buli omu alinako territory gye yatwala era ne bano mpulira kye baagala okuzimba Nandala bagamba Museveni ajja bakwasa era bawulira nga abantu bakapere nga bagamba bagenda bawayo n'ebifo bya parliament babiwangule tebamanyi kye bayita Museveni. Museveni yali mu meeting e Fort Portal NRM bwagivaamu n'agenda ng'asinkana abantu mwe yasinkanira Okwi Rabone muganda wa Mayombo nga bamuwangudde mu kawulu k'NRM agenda okwesimbawo mulala n'agamba alonda yambako omwana oyo awangule famire ya Mayombo tugyerabidde amagye gayambeko independent awangule owe NRM nga Museveni mu meeting lwakiboneko ne mu observer nga sinafaayo. Kati bano balowooza nti bwe boogera naye n'abaga nti ngenda bawaayo n'ebifo nti actually abaabi bawadde yawagira Anita nga candidate wa mu kati kyekyo kati oyo Museveni anti kati ne bana asobola obbawagira nga sibabe ate ne bali asigala abawagira siga nti bali aba batadde owe NRM gwe yasooka okusinkana n'amuwa ebikozesa n'amusiibula genda wangula akalulu bwe yasinkana balonda abamagye nanga muyambe okono kati nekisigala nga mugendo kyekolerako era lwabone ne bamuwangula naye nga amagye gamuwagira. So kati bano nze kye nagambye nti olwaleero Peter bw'owulira nti Ssemujju agenze kwegatta ku NRM agenze kwegatta wa Museveni tewabangayo muno omunaga nti alayo kabambi bamubuzaabuziza manya nti ndi muyaye kati abamu kinga ekifaananyi kya Mao Museveni amumanyi tayinzaga nti yannimbye gwe nyinza okusaasira maybe nyinza kusaasira akena yayinza okuwaita n'akutegeera Museveni kyekiki. Kati ne bano abeefuddisa abakolagana naye bafererwa kuba nti no bafunamu ssente era tusigamba nti kati baga nti Museveni si mubi kati yalongosa naye kati baga nti Nandala yatugambye Besigye ng'omuntu alina ebizibu ne Museveni bo tebalina bizibu bya buntu na Museveni balina governance issues. Kati waba yakuwadde ssente ng'ogyogalina ebizibu naye nga ye sponsawo ngoga nti ye Museveni ayagala bino bye twogera bunaku abiwulire nze budget moreover nga eri mu documents za Ministry of Finance bwe njitematema bwe nti mu cabinet naga bansibe I am inciting the public, I am distorting the budget. Toyinza kubanga Museveni akusponsoringa n'akuwa ssente n'osigala kyekimu mubaamu ebikulemerera oli waga nti siina nsonga na Museveni aba akwatiddwa nsonyi kwogera kiri kinagambye bannaddiini kye bagende wa Museveni nga bagamba nga mukulu ovaako ddi bw'atuuka eno bamuga nti mugwanga wabeerewo dialogue kali Nandala mbise tayinza kuvayo naga nti nze Museveni simulina musajja wange ayina gakuga simulinaako bintu bya buzibu kitwaliwo kya buzibu kyalina okugamba kya buntu okuteekawo embeera Museveni gyamuwulirako nti Nandala tannumba nti kubanga alina kusigala ng'eno emikono aginyweza aga nti nze Museveni tangula nga siri wuwe naye nga ate Museveni amunga nti afe tukulinako buzibu era wampulidde ne ku mawulire nakyogedde kati kuba kwebuzaabuza nze Museveni mulinako ekizibu era bano bagamba nti Museveni nze nga Ssemujju ndowooza nti ku myaka gy'alina nze sikiriza kusiba bakadde era mbakubeera Egypt Mubarak saali musibye mbakubeera Sudan saali sibye Ali Bashir ne Museveni myaka gy'alina kozi agenda kuweza 8 liyali omuntu ow'ekinana bamumakinga mukomera
ne ebizibu byakoledde Uganda singa badde akyali muvubuka myaka gyo Peter olwali mugyeko Museveni adda alina ogenda eruzira kwego kyasavinga emyaka 20 mu kkomera n'oterera naye awona lwa bukadde ebikolobero byakoze awona lwa bukadde nze nti wa myaka 8 nga Ssemujju ntuba mu lukiiko nga tumutwale eruzira ekyo I don't bannange ne baba bakyagala naye nga nti singa Museveni Katonda atusaasidde n'avaako nga akyali myaka gyo Peter ampuliriza Lutindo sivaawo